kati nze natundemu ne ngamba abantu bonna gravity wabanga byonna ebintu byalina si bibye abantu bonna senga bakeera ne basalawo ne bagaa tutwale ebyaffe gravity agenda kusigalawa kuba kakati oyinza okugenda okunoonyereza mu butuufu nga ne feesi eyo siiye. Nze nina gye nagendako eyo nga tugenza olambula ne ndabayo nine kintu kye nalaba nga ayinza oba ne feesi eyo yagibba. Si mu bubi. Sikutegedde katutangaazeemu n'abakulawo oyinza osanga neki what am I for the mean. Gravity ku ngeri abantu gye beemulugunya okuviira ddala ku principle naga gravity yanzibye n'abanaku ne bakomplaininga oyinza okugenda okwesanga nga n'ebyabalalu yabibba kuba oluyimba lwa King Shiba olubba otya paka kuwulira bubi. Oyinza okugenda okwesanga nga gravity buli kyalina si kike nkugambye ne dread zalina za King Saha kati ojja genda okwesanga ne face eyo siiye ng'alina gye baali bagenza okulambula n'afuna ekintu yasinza amaanyi n'akibbako face. Kigezaako okulaga era nagenza okulaba abantu abeekubira enduulu ne ngamba gravity buli kintu kyalina yabba kibbe si kike. Bameka bewakalaba ab'enduulu ate erinnya gravity lyali lya feffe busi ontyo natidde nnyo yabba libbe gravity yalibba baali bamuyita Wabuyu omutujju we yawulira ng'oli alina erinnya ddungi liyinza okuba hiiti n'ali mubbako. Oluyimba lwa enyimba we zisinga awo balance the boat luno luyabadde abbye ku Bobi Wine Bobi n'alujje ne balujjayo mpaka kuwulira bubi olw'Omukunja-Atasera King Shiba enviiri dread za King Saha nezo teyazibba baateesa gwe si musango baateesa kuba gravity mbu enviiri ze teziroka. Ebifaananyi bye bikadde nja bikuweereza obiraba enviiri ze bwe kakulanga keeranga kakomaawo kati dread ezo era natuddemu ne ngamba abantu bonna singa buli omu aga tumuggyeko ebyaffe olwa Paulo Kafeero era ne mutabani wa Kafeero gwe bayita Swazi yavuddeyo n'atabuka n'agamba wakozesa oluyimba tolina kye watuwa ne ka respect kaagaana. Gwe nga tonatabuka okulwaba naawe YouTube nerujjayo feto papa ntera nnyo okukwata empola bw'oba neegendereza ntera okukwata empola mpola ate nze sitera nnyo gamba kampite gundi waayise nze nange mba n'ebyange ne ngamba gundi waba ayise awo principal waba yagambye nze olwange kandiwanuleyo ku YouTube ye n'aba Paulo Kafeero nabo ne bawanulayo naawe ojja kati nze ate nnyinza obutawanula okategedde ffe tuyinza okusalawo ne tugamba byabadde abba kuba kati Bobi Wine kye yakoze Bobi Wine gravity abadde abba ng'alina enju mwatereka ye YouTube okategeera mwakuŋŋaanyiza byabbye kati Bobi Wine n'akozesa forces ze ne zijja ne zisikayo ebyabwe bye babba ebibye ne babifulumyamu ne bamulekeramu ebibye kati ffe tuyinza otwala enju mwabitereka okategedde mwinza otwala Range Rover neddeera tokitegedde mwinza otwalira ddala YouTube mwatereka ffe twogeranga ebyokusaaga naye ffe tuyinza esalawo ne tugamba enju yonna ejjuddemu bibbe tugitwale kati netugaffe katutwale ebibbe byonna okatege tutwale enju yonna sigamye nti kyetugenda okola naye ngayo ffe tuba neteeka ey'enjawulo za gravity ensobi mwetemu omumanyi ng'ogyeko bano abamuli emabega anakozesa gravity ensobi alien skin yakozeseza gravity ezo zonna ensobi atya jjukira alien yajja n'ayingira mu Bobi Wine n'asurvivinga omala emyezi ng'ena ng'amulimu tetufaayo bayafiirwa birwa naye yasurvivingamu ng'amulimu gravity n'atula ali n'agamba olaba alien yamuyingidde bw'ati n'amubaamu n'asurvivinga n'asigala ng'akuba endongo kati gravity ekyo kyamuluma nnyo n'agamba akaana akandiddeko sho ebyo byonna alien byabadde akola yafiiriza alina bangi be yagwira mu ddiiru gubanga mugaati nga guli wali ng'obaza kaninde nanyini gwe aveewo ngubbe nyini gwo n'alwawo nebaayo nga kumbe mugubaza bangi kati nebaayo wallo ye najja n'agubbawo nga nenyini gwe akyatuddewo akyagulya n'agukwakula ku mumwa bw'ati gravity yagukwakula ku alien skin alien yagukwakula nga ba gravity bonna ye script gye balina eyo script kati kikulaga gravity yali agirina
ng'agamba nja kuyingira mu principal oyo munyenyenye mubeeremu munyuuzeyuuze naye ng'atya era ojjukira waliwo yamala eri concert ya mbuzi zadduse n'emiguwa bagiyita bate zakutudde embuzi zakutudde ebyo ennyimba zeezo nga tannayingiramu kwepiica ennyimba za gravity kakati bwe yamala eyo gundi omujjukira yagezaako bba kwatakingamu obagatta nga tayagala kulaga nti alumbye principal yekka kyokolako olwo yagatta ka miliyoni bebe Bobby naye nga tageti yali yoogu omu kati nekimulya najja n'awoowoola n'akaaba okategedde kati waawoowoola abantu n'amukwatibwa esalaga tukawe chance katumwongereyo ku chance bambi tubadde tetulabangako mutujju awoowoola era n'afuna n'erinnya awo epya baamutuuma Gravity Mukaabi abalala bamuyita Mukaabya kakati n'addayo ewaka n'addamu alivayizinga esikuliputi tukikoze tutya nnumbye nti akasajja kano kati aba akyali eyo bakyali mu sikuliputi bagirivayizinga alien n'aguyingira kati alien gwe kyonomanya byonna byabadde ng'akola ng'ali mu bintu bya Gravity nga Gravity abituluna naga alengera akaana ddala we kantutteko attention lengera akaana kati kyovola alien we yatuuse n'abanga azikiza wana alien ku galaxy nga bamubuuza principal biki biki nagamba ne temuddamu kumbuuza bintu bya principal mumbuuza ebirala kati alien yagezaako lwanaasala eddiiro aleke principal olutalo lwe lubeerewo wakati we na Fiki Gaza ekitegeere lubeere mudongo ku mudongo luveeyo eri waggulu ku madaala Gravity n'agamba otadde kati kanyambale era Gravity omulaba yakibakiddewo tukwaniriza obulamu bugamba ki obulamu buli awo bwe butyo nange nsasuse nnyo balabako abatulaba wakoze posita awo n'ogaba musajja alina ebikolimo ku Facebook Gravity omutojjo kyolina omumanya ayagadde akaabya amaziga buli omu lwakuba nti wookaabye ennyo abantu wizi time naawe oba olina okukola ki okukaabamu ffe yabba akayimba kaffe mpaka kuwulira bubi ne tugezaako okubakuba ku nduulu era nabadde ntandise ofuna solution naye ate ne solution amaanyi gampedde kuba nabadde nfunye ekirowoozo nti oba ŋŋendeko mu federation ndoopeyooko eri mukulu munne mugambe munno ng'ennyimba zaffe azimalawo ate tagambibwako naye nagenza olaba ate Gravity atwesoosa akoze post gy'akoze ekiro kyaleero agambye nti tuleeta muhoozi nabbanja evayisi federation etwale ebitebe bya nuupu nange nvuge Range Rover yange endongo enyume kati kitegeeza federation eba tekyanyambye kitegeeza so wali oyagala kweropera mu federation nanoonya wa wendoopako kuba already waloopako ewa Kenzo yakwanukula Kenzo yayanukula awo naye era nga ennyanukula jjannyanukula eraga era akyali ku ludda lwa Gravity mu mbeera ya nkima tesala gwa kibira omanyi tosobolako era n'otuuza meeting y'enkima n'ozigamba ekibira tukitemewo era zigamba tebakijjawo kuba gye zonna yekiddukiro kati Kenzo n'atatuyamba kati ne tusigala mu mbeera eyo era buli muntu Gravity gwe yabbako oluyimba abaana bonna omulimu omunene gwenda gwe tuyinza osigaza kukolima mpozi nga naffe abaanyi ffe ebyaffe bijja kuggwa nze bwente wenjogera naye bijja kuggwa ttaano mpaka kuwulira bubi luyimba twalukola tulwagala boyi ate ne Gravity ku mutima gwe ekibi kimulumiriza kimugamba nti oluyimba olwo walubba ku Omukunja-Atasera ne King Shiba ge mazima baga Muddula yaluwandiika tekijja kitya mu Gravity okulukuba Gravity ye yayita Muddula Gravity wababba oluyimba ng'ogyeko wali enziba ye gy'abadde ngabba abba ebigambo 3 oba 4 kati wali ne bagattirako ne bakubirira nti olwokuba baba ne connection ne bakikubirira ne kidduka mangwe TV radio everywhere okategedde gwolulwo olw'okuba ojja otambula mpolampola lugenda okujja gwobanga gwakoppa ye gwabba ebibye kati mpozi eno enziba gye yabbye ate olwa Bobby nti we yagetinze used kukubba olwa Bobby lwe yakutte na kidongo naga kati yasitudde busituzi kido track byonna okitegeera yagezaako situla busaabala neegaana kati ku luno yageeka nsitule byonna kati bali olw'okuba bambi bo batukiramuuko abakola ku mitimbagano gya principal ne banyigaanyiga ebyuma okakana ng'oluyimba kwi chup
balugyeyo nga baluwanuddeyo. Ekyo kigezaako kulaga era nagenza okulaba abantu abeekubira enduulu ne ŋŋamba Gravity buli kintu kyalina yabba kibbe si kike. Bameka bewakalaba b'enduulu ate? Erinnya Gravity lyali lya ffeffe busi. Ontyo natidde nnyo. Yabba libbe, Gravity yalibba. Baali bamuyita Wabbuyu omutujju. We yawulira ng'oli alina erinnya ddungi liyinza okuba hiiti n'alimubbako. Oluyimba lwa ennyimba we zisinga awo Balance the Boat luno lweyabadde abbye ku Bobi Wine, Bobi n'alujje ne baluggyayo mpaka kuwulira bubi olw'Omukunja-Atasera King Shiba, enviiri dread za King Saha. Naye zo teyazibba baateesa. Gwe si musango baateesa kuba Gravity mbwe enviiri ze teziroka. Ebifaananyi bye bikadde nja bikuweereza obiraba. Enviiri ze bwe kakulanga keeranga kakomaawo kati dread ezo. Era natuddemu ne ŋŋamba abantu bonna singa buli omu agatumuggyeko ebyaffe. Olwa Paulo Kafeero. Era ne mutabani wa Kafeero gwe bayita Swazi yavuddeyo n'atabuka. N'agamba wakozesa oluyimba tolina kye watuwa ne ka respect kaagaana. Gwe nga tonatabuka okulwaba naawe YouTube n'erujjayo? Ffe papa ntera nnyo okukwata empola bw'oba neegendereza. Ntera okukwata empola mpola. Ate nze sitera nnyo gamba kampite gundi waayise. Nze nange mba n'ebyange ne ŋŋamba gundi waba ayise awo. Principal waba yagambye nze olwange kandiwanuleyo ku YouTube ye. N'aba Paulo Kafeero nabo ne bawanulayo. Naawe ojja. Kati nze ate nnyinza obutawanula. Okategedde? Ffe tuyinza okusalawo ne tugamba byabadde abba kuba kati Bobi Wine kye yakoze. Bobi Wine Gravity abadde abba ng'alina enju mwatereka ye YouTube. Okategeera mwakuŋŋaanyiza byabbye. Kati Bobi Wine n'akozesa force ze ne zijja ne zisikayo ebyabwe bye babba ebibye ne babifulumyamu ne bamulekeramu ebibye. Kati ffe tuyinza otwala enju mwabitereka. Okategedde? Muyinza otwala Range Rover. Nedda era tokitegedde. Muyinza otwalira ddala YouTube mwatereka. Ffe twogeranga ebyokusaaga naye ffe tuyinza osalawo ne tugamba enju yonna ejjuddemu bibbe. Tugitwale. Kati netugaffe katutwale ebibbe byonna. Okategeera tutwale enju yonna. Sigambye nti kyetugenda okola naye nga ffe tuba n'etteeka ey'enjawulo. Kati nze natuddemu ne ŋŋamba abantu bonna Gravity wabanga byonna ebintu byalina si bibye. Abantu bonna singa bakeera ne basalawo ne bagaa tutwale ebyaffe Gravity agenda kusigalawa. Kuba kaakati oyinza okugenda okunoonyereza mu butuufu nga ne feesi eyo siiye. Nze nina gye nagendako eyo nga tugenza olambula ne ndabayo nina kintu kye nalaba nga ayinza oba ne feesi eyo yagibba. Si mu bubi. Sikutegedde. Katutangaazeemu n'abakulaba. Oyinza osanga neki? What am I for the mean? Gravity ku ngeri abantu gye beemulugunya okuviira ddala ku principal n'aga Gravity yanzibye. N'abanaku ne bacomplaininga. Oyinza okugenda okwesanga nga n'ebyabalalu yabibba. Kuba oluyimba lwa King Shiba olubba otya paka kuwulira bubi. Oyinza okugenda okwesanga nga Gravity buli kyalina si kike. Nkugambye ne dread zalina za King Saha. Kati ojja kugenda okwesanga ne feesi eyo siiye. Ng'alina gye baali bagenza okulambula n'afuna ekintu yasinza amaanyi n'akibbako feesi. N'agiteeka okukwe. Ku busungu Gravity bw'alaze n'obumalirivu bw'alaze mu kubba. Eno enziba ndala nnyo ebadde tennabaawo. Naye nga mubbi mugezi. Obukujjukujju bw'akozesa like anti yeetekako erinnya nti omukujjukujju. Muganda wa Kibwetere. Naawe oba olina okutyamu. Okategeera kati nti bw'akubba osooka n'oga musajja mukujjukujju. Kati agezaako kuggyayo amannya ge gonna mu bikolwa. Kati abatamutegeera bakole ki? Bamutegeere bulungi. Naye nja kugamba nti ate obubbi ayagadde obusiikuulira mukadde akazibu nti kati babba bonna balengera. YouTube ye batandise ogikubamu engalo. Omwana buli omu ajja akubayo engalo asikayo ekike, buli omu akubayo engalo asika ekike, buli omu ajjayo ekike. Kati linda kati kuba kati bino ebigambo nze nadde njagala nnyo tukozesa emirembe kuba engamba tukozesa akavuyo omumanyi mu buvuyo. Nze kibaawo nsa kye kyankubira awo ekyo kyabeera nakyo ekyo kyatambula nakyo ekyo.
nga kiwemula kyogera gombo ganji toddamu mpozi kufuluma mu nju gwojja kututegeera neŋŋamba alengera baabuwe afunyefunye ku kakisa nti akuuma gravity yeerabidde nti waliwo n'abakuuma Museveni nga balina n'emmundu naye mu ggwanga tukyalimu bambi andaba eno n'alengera ka Mukunja akabeera awo ne kanywa ebintu byako ne katambula ne mulinda ne nga Mukama yandimutuwadde ajje baŋŋamba mbu taata era bankubira essimu naŋŋa oyo omulenzi ababale essimu ye volokesi wolofs bamwita linnya essimu wolofs aŋŋambu bampa ebibakwatako Mukunja beegendereze balongo bonna eyo e Kawempe tebakwatwako poliisi gwe babasibira gye babajjayo bujja taata waabwe w'amagye ne mbagamba kasita mugambye taata ye w'amagye bossi b'amagye nabalinda ne mbalinda mbadde nga ntambula ku bbala biki neekubira ebidongo byange naddeyo munansana mubasuuna beeni wala mbalinda naye tobafuna mbanjagala buli wobeera awo nga weeyita ow'ekitalo olw'okuba ofunyewo akalembereza tandulula ku bigere kati omuntu ali okozesa gravity ensobi mwetemu omumanyi ng'ogyeko bano abamuli emabega anakozesa gravity ensobi alien skin yakozeseza gravity ezo zonna ensobi atya jjukira alien yajja n'ayingira mu Bobi Wine n'asurvivinga omala emyezi ng'ena ng'amulimu tetufaayo bayafiirwa birwa naye yasurvivingamu ng'amulimu gravity n'atulaali n'agamba olaba alien yamuyingidde bw'ati n'amubaamu n'asurvivinga n'asigala ng'akuba endongo kati gravity ekyo kyamuluma nnyo n'agamba akaana akandiddeko sho ebyo byonna alien byabadde akola yafiiriza alina bangi be yagwira mu ddiiru gubanga mugaati nga guli wali ng'obaza kaninde nanyini gwe aveewo ngubbe nyini gwo n'alwawo nebaayo nga kumbe mugubaza bangi kati nebaayo owallo ye najja n'agubbawo nga nenyini gwe akyatuddewo akyagulya n'agukwakula ku mumwa bw'ati gravity yagukwakula ku alien skin alien yagukwakula nga ba gravity bonna ye script gye balina eyo script kati kikulaga gravity yali agirina ng'agamba nja kuyingira mu principle oyo munyenyenye mubeeremu munyuze naye ng'atya era ojjukira aliwe yamala eri concert ya mbuzi zadduse n'emiguwa bagiyita batya zakutudde embuzi zakutudde ebyo ennyimba zeezo nga tannayingiramu kwepiica ennyimba za gravity kakati bwe yamala eyo gundi omujjukira yagezaako kwatakingamu obagatta nga tayagala kulaga nti alumbye principle yekka kyobola akolo yagatta ka miliyoni bebe Bobby naye nga target yali yogu kati nekimulya najja n'awoowoola n'akaaba okategedde kati wawoowoola abantu n'amukwatibwa esalaga tukawe chance katumwongereyo ku chance bambi tubadde tetulabangako mutujju awoowoola era n'afuna n'erinnya awo epya baamutuma gravity mukaabi abalala bamuyita mukaabya kakati n'addayo ewaka n'addamu alivayizinga esikuliputi tukikoze tutya nnumbye nti akasajja kano kati aba akyali eyo bakyali mu sikuliputi bagirivayizinga alien n'aguyingira kati alien gwe kyonomanya byonna byabadde ng'akola ng'ali mu bintu bya gravity nga gravity abituluna naga alengera akaana ddala we kantutteko attention lengera akaana kati kyobola alien we yatuuse n'abanga azikiza wana alien ku galaxy nga bamubuuza principle biki biki nagamba ne temuddamu kumbuuza bintu bya principle mumbuuza ebirala kati alien yagezaako lwanaasala eddiiro aleke principle olutalo lwe lubeerewo wakati we na fiiki Gaza ekitegeere lubeere mudongo ku mudongo luveeyo eri waggulu ku madaala gravity n'agamba otadde kati kanyambale era gravity omulaba yakibakiddewo teyasumagidde namu kuba akimanyi ayinza oba akyasumagiranga eriyo n'omulala era alina script yeemu nti ngenda kwambala principle bangi abagadde okwambala yambala gravity agenda kukosebwa atya gravity ate ekigenda mulya nnyo no singa alien naye alien kyamulyamu nnyo ono abadde ki kati alien nze navaako ne alien ewuwe ku fangoni nga alien tukka n'ava waggulu ewe nakaawo wansi ku Salama Road ng'avuddewe ng'alina abantu nga 15 oluba otuuka ku kkubo owa boda abadde atwala omusaabazi olula ng'amuzza eri
olulaba nti alien badde eno ng'agikyusa nga mugamba nkoma wano oluusi nga n'omusaabaza amugamba oddawa nti alien wuuli ng'agamba anange mbadde gwenne ffenna tugende boda zonna many people you didn't knowing nga boda zonna zikyuka ne zitandika okugoberera alien ne boda endala alien agenda okuvaawo ku Salamalodi oyingira Makindye ng'alina abantu 3 nga bamuwerekera for free agamanyi nga alien atuuka n'ava gy'avudde ng'akooye n'ajjaawo ewaluna mubiru n'apaakinga emmotoka ebweru ababoda ne bajjula bwe bati nga balinga abakuuma pulezidenti alien n'ayingira munda n'abagamba kanjije naye ng'anoonya waabuukira ng'ayita eri mabega mu kikomera kya luuna ekyo n'abuuka n'agwa eri n'afuna ekijaketi ne gy'ayita eri ng'obwana obumulaba bukuba ndulu alien kimeke n'abagamba naye mpola asobole okudduka ddeyafu yeebake ng'akooye kati olutalo lwa Bobi Wine ky'ombozeza nti lwamukosa lutya lwasookamu kutulako abo ababooda abantu abo abawanulaavu akuwerekera nga tomuwadde yadde 10 eyo ye energy gemaanyi ebintu wano ebibadde bitakolwangako agamaanyi ne gakutuka kati amaanyi ago we gamala okutuka ye maanyi ga gulawundi amaanyi ga gulawundi gankizo nnyo gasinga ne social media nkuwa ekyokulabirako osanga omuntu nga ku social media alina views miliyoni na miliyoni n'omutegeka wali eri n'otafunayo yadde abantu ebibi okategedde n'osanga atalina yadde bantu ku social media n'ategeka wali ekivulu n'omusanga nga okitegedde kyengezaako okulaga kati agamaanyi olujegere ne lukutuka kati alien n'asigala awo ng'ekintu akikubirira ng'aba avuga emmotoka abaali bamuwaana abamugamba gweye ng'ate bavuma muvume kati ate gravity ogamba kiggwe ekigwerawa kati gravity yayingidde olutalo waliwo kye bagamba woba osula mu nnyumba yandabirwamu towakula ntalo n'abaavu oba towakula ntalo n'abalalu kubanga abaavu n'abalalu balina bwe batuuka ng'ennwana yaabwe efaanagana bakozesa mayinja kati bw'oba ng'olina nnyumba ya birawuli ya glasses zaatika kitegeeza omugagga oba ofiirwa kati ate alien yali tannafuna nnyo bya bugagga bintu nga gravity byabadde nabyo yali tannafuna nnyo YouTube nti bajja kkayanira ennyimba yadde yaliwo kati gravity ennyimba zitandise okgenda okategeera YouTube batandise ogisokoola kati YouTube eyo giraba buli batandika okuloopaloopa ebyo luno oluyimba lwange bino ki kireyimu ezo kati akadde kajja tuuka ng'oli asobola olipootinga ekintu ng'ebyaddala YouTube teyandikijjeeyo bali olw'okuba bamanyiira okuloopa waliwo baddeko n'abaana ng'omwana bamanyiira omuloopaloopa emisango waliwo lwe bamuloopa n'otagutunula namu obayago n'omugagalamira kubanga okitegedde kati wajja tuuka nga like ne YouTube yennyini evaayo buvi eri used nga oloopa gravity bangu taking action olw'okuba nti balaba aloopebwa nnyo posti yo wagirabye eriwa yonna yakoze yagambye nti baali boogera nga bamanyi principal alina omutima omubi naye kati yakizudde nti alina omutima omubi buli muntu omutima omubi ffenna tulina emitima emibi era omutima omubi gulina we gukuyambira ne gravity alina omutima omubi agamba principal nti naye alina omutima omubi okutta oluyimba lwa munno okutta etulaka ya munno eya kiwaani ogiyimbiddemu omuvuluze obitaddeyo ajja abiwanuddeyo ate n'ogamba alina omutima omubi gwe ng'alina omulungi lwaki omutima gw'omulungi gwakutuma kubba luyimba lwa King Shiba n'Omukunja-Atasera okategedde kakati omutima omubi nina be nali ngubuulirako ne mbagamba mu entertainment omutima omubi gulina be guyambye bangi Eddie Kenzo yo singa si mutima mubi teyandituusaawo waali ge mazima omutima omubi waliwo we gubeerera omulungi ne gukuwanguza Eddie Kenzo aleesa awaadi nnyingi naye nga gyazijja contact era ayinza okuba nga kufulu ekweka contact ezo anza noba tazitereka waka nga yasima ekinnya alina waazikweka okuzimma bano abayimbi abalala kubanga gwe naawe weeteeke mu kifaananyi nti ye gwagaba awaadi ezo Eddie Kenzo zaaleeta buli kadde
kyogamba awaadi ezo gye ziva abantu abo bakimanyiko nti e Uganda tulinayo omuyimbi nga King Saha ne David Lutalo, era singa bukya kontakiti eyo n'emeesinga negenda negwa mu ngalo za King Saha ne Lutalo, oba kale abategeka awaadi ne bagamba mutuleetera abayimbi abali e Uganda, ne bateeka wali Eddie Kenzo ne bayimiriza wano King Saha ne David Lutalo. Sigamba nti Kenzo tayimba, ne bagamba buli omu atuweemu akapera. Walaayi n'awaadi ze baawa Kenzo bayinza omugamba ddayo zino ozikomyewo, tezaali zizo twazikuwa mu nsobi. Okategedde ayimba. Kati kyenkulaga ngezaako mulaga obulungi bw'omutima omubi nti Kenzo yamanya nti nyimba kituufu naye waliwo bakabejja 5 ng'ekirina okuwanguza oleetenga awaadi ezo, ekirina omubeeza nga yazireete alina okukweka kontakiti bano obutazifuna. Gravity yagambye principal naye yakopa oluyimba n'aluyimba bubi. Anti waba yaluyimba bubi yavoola eyalukola. Kukyogamba Gravity yafuuse jjaaji wa Ndongo. Bw'aba yalukola bubi ate ono si alina ojjaaji nga yalubba ku ye yalugjawa. Kuba namulabye apositi nga obalabadde luyimba lwa mu Jamaica. Waliwo n'olw'omugenzi oba Kafeero. Olw'Akafeero Dipo Naziggala. Anti kaakati bwe babeera nga Bobi Wine we yajjayo oluyimba okusinziira ku statement mutabani wa Kafeero gy'azzenga akola oyo Swazi, agamba nti ffe Bobi Wine yalinnya n'ajja awaka nga tulina abaana bato tukyasoma n'atuwa ssente, era oyo mutabani wa Kafeero akugamba ssente nnyingi ze yasooka okukwata mu bulamu Bobi Wine ye yazimuwa, ng'azimuwa oba fuula baganda be mikwano gye kuba yaddamu oluyimba lwa taata waabwe. Kati ate ku nsonga ya Gravity ng'agamba nti bagezaako okwogerako ne Gravity n'obavuma n'abavuma naye ne bamuleka olw'okuba tebalina kyakkola. Okitegeera? Kati woba otutta ebintu by'abantu neneeyisa nayo kikulu. Okategedde 5. Kakati luli oluyimba lwe naye Gravity akomplainingako lwagamba mbu lwaba Jamaica, yagairwa mbu Bobi Wine wabba oluyimba lwaba Jamaica n'aluteeka nayo. Kyoga Gravity yafuuse looya w'aba Jamaica. Ate kakati nno kino ekintu kye baakoze kyakubye gundi Federation ne kigireka wansi, era naye omusajja Bobi Wine oba ali muki kubanga Federation n'abo bakulu baffe ba Eddie Kenzo ba Gravity bonna buli omu obadde ng'obawulira copyright tuleeta copyright. Kati essaawa eno so babuuza what is copyright? kubanga we basiseeyo Bobi Wine we yajjaeyo oluyimba lwe lwa Gravity. Bobi Wine we yajjaeyo oluyimba ku channel ya Gravity ate ne muvayo ne muyomba. Now do you for the understand of the copyright? Ate nga be bama balwanirira copyright. Kyoka mulwanirira copyright. Sikategedde kanziriiremu ke kasemba actually sikategedde. Mbadde nga nkiwulira mbwe ekituuza aba Federation bonna eyo gye batula ne banywa bucaayi ne ba Gravity abo bonna bataata ba Eddie Kenzo mbu balinoonya copyright. Kati ate Bobi Wine we yagenze ku channel ya Gravity ne basikayo oluyimba lwabwe tracker yaabwe oli gye yakozesezza ate ne batandika oyomba. Okikola otya? Ojjayo otya oluyimba? Tekikirize kye ate nga bama balwanirira copyright. Kati ate mwe mwagala copyright. Now what is for the understanding of the copyright? Kiki mutegeeza mu kulusaba copyright? Ekitegeeza mwe mulisaba kintu kye mutamanyi. Mwe olwawulirako nti Nigeria abayimbi ekibagaggawaza eriyo copyright. Senegal, Ghana biki? Muginoonya naye temugimanyi. Mwe ne mulyoka muzuukuka ne mutandika copyright. Kati temulina njawulo n'abajjajjaffe bali abaliwo nga Amini agoba abayindi. Amini we yagoba abayindi. Bajjajja baddukanga baleka ebyobugagga byonna nga banoonya byuma bya sukaali. Kati nga bwe balaba ekyuma kya sukaali basitula kyuma kya sukaali ne badduka oli ng'akiddusa n'akikweka mu kisenge kye kisobole omuwa sukaali, era ng'akeera buli lunaku bajjanga n'ebikopo byabwe ne bakinyenyanyenya bwe bati. Kati mwabulimu busukaali obwabanga busigaddemu ne kikunkumulayo ku busukaali. Okategedde? Kakati kyatuuka sukaali oyo naggwamu. Kati nga bo banyeenya bunyeenya bamanyi baleeta ekyuma bafune ki? Kumbe ekyuma si ekireeta sukaali. Ekyuma oleeta sukaali bateekamu ebikajjo
obubaka bw'obusembe eri gravity nze sigenda buva ku mulamwa mpaka kuwulira bubi luyimba lwa Omukunja Atasera ne King Shiba